Enkwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde omwanjuzi Agnes okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde nga tuli wamu ne bannaffe aba UBC. Enkuba ekedde kufudde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'ebitundu ebimu mu Kampala ebitundu nga Bwayise ne Kawempe amazzi ganjadde. Wabula ate okusinziira kwa lipoota gye tufunye olwaleero weziweredde saa 3 ez'okumakya tulaba nti Kampala yawezezza millimeters 31.5 so ng'ate Entebbe yawezezza millimeters 22.7. Bwe tulaba ku kifaananyi kya Ssemugenzi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bibadde bya kiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba ssaako n'okubwatuka okw'eggulu. Kino nno kiviiridde ku sserwandula mpewo ayitibwa St. Helena nga asindise empewo empeweevu nga ziyita mu bibira by'e Congo okwolekera eggwanga lyaffe ekiviiriddeko enkuba gye tufunye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi olwaleero. Enkya ku makya tusuubira okutandika olunaku n'omusana okwaka nga bwe guzikirazikira mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ng'ate ebitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tubisuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira omusana ogenda mu maaso n'okwaka nga bwe gukubaakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ng'ate ebitundu ebyo ebya bugwanjuba tusuubira okufuna oluwandagirize era nga ne Bugum mu nsozi ez'Ekabale lijja tukira ddala ku Celsius 25 so ng'ate eyo mu Kotido tusuubira Bugum okutukira ddala ku Celsius 34. Ebitundu ebyo ebiriraanye ennyanja Nalubaale tusuubira Bugum okutukira ddala ku Celsius 29. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi, Johannesburg ne London tubisuubira okufuna oluwandagirize so ng'ate mu Moscow tusuubira muzira ogenda mu maaso n'okugwa olwo no mu Washington tusuubira obudde okuba obw'ekiddedde. Ebbugum mu Nairobi lijja tukira ddala ku Celsius 27. Ebyo byetusobodde okufunyayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde okufuna ebisingako bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Weeraba.